It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course AffCloud. Apo yojengama jiteke kusimu obengo osobola ofuna amawulire ag'enjawulo oba updates ez'enjawulo okuva no ku the final channel. Shira Gashumba mumumanyi omukyalo ono esi mukyala omuwala ono Shira Gashumba mumumanyi of course tumumanyi nnyo okusinga lwa taata we yali very prominent mu ggwanga lino. Avuddeyo n'agamba ekyamujja okukolera TV yensasula embi eri ku mikutu gya TV buli show $5,000. Kitegeeza oba okola show nya wiiki kati nga Shira Gashumba bye yali akola gye $20,000 omwezi. Okay. Naye okola olunaku lumu mu wiiki malako wiiki endala ng'olina omulimu omulala gw'okola. TV ebakuwa omulimu ku weekend tolina gifiirako nti ova ku Monday ng'opulaninga kola show ya weekend. Naye katugambe nti buli show ofuna $5,000 oba okola buli lunaku Monday to Friday oba ofuna $25,000 buli wiiki, ekitegeeza omwezi kekakadde. Sisuubira nti ogwo guba musaala mubi. Ate jjukira show ogikolera essaawa emu oba bbiri ku TV. Oba osobola ofuna akakadde osobola ogenda n'oyiiya n'okolayo emirimu emirala. Kyomutuufu teri ssente zimala ku mulimu gw'okola. Naffe gye tukola era tezimala, naye olina okugatiragattirako ebintu ebirala eby'enjawulo. Uganda's media industry tennakula kutuuka ku level ey'ensi yonna. Yes, tusobola okuba nga mirimu gye tukola tutuuseeyo, but economically tetunnaba nti radio person oba TV personality alina okubanga mu butuufu binojjo kuba ayogera n'abantu bangi. Naye wano tunnatuuka kuzimba brand eyo, tugizimba mpola mpola. Wabula kyesaagadde mu story eno kwe kuvaayo n'agamba nti kino kye kifudde abawala ba TV bonna okubeera bamalaaya. Sisuubira nti bonna bamalaaya, gw'oba omanyi nti bonna bamalaaya eyinza okuba ndowoozayo. Naye katwogere baani abaali bakola ku TV nawaayi yandiwa omutuufu olaba Fabiola ebifaananyi byavaayo ng'alina gw'abiweereza. Tebereza omuwala okufaanana nga Fabiola ng'akola $5,000 buli show. Tekiba kyangu aba alina okufuna waana amufaananyi obulungi. Ani omulala awo wa TV omuwala yali ku NTV okwo era naye n'atambuza yali era akola da beat n'atambuza ebintu bye ku internet okwo. Shira Gashumba yennyini kale sijja kugamba nti kuba oli yamala n'amufuula mwami, naye emboozi ze muze muwulire ez'enjawulo. Ono Wizkid ono ogenda okuwulira nga buli omu olumonsi ayagala mugalamiza. Ndowooza simanyi oba ayogedde mazima, naye tekitegeeza $5,000 buli lw'okoze. Waliwo aggula edduuka n'atunda nga Uganda bw'ogimanyi, n'otunda kasukaali n'obalansinga ekitabo ky'olunaku, ng'olunaku onyukayo nagumu kitundu. Kati gwoba osobola ofuna $5 buli lunaku. Ndowooza aba TV bawa droppinga oba anyway kyonna kyekiri. Shira Gashumba y'ensonga gy'avuddeyo n'agamba nti yeeyo nkiyite kyegyo buyite bunafu mwogeza butamanya nsasula mbi. Simanyi gwe kyoyinza kiyita, naye nga Shira Gashumba avuddeyo n'agamba bulijjo bagamba omwana ono yali akola ku TV kati yagenda God's plan n'amwononera future. Avuddeyo n'ababuulira ensonga lwaki yali tayinza gumiikiriza $5,000. The choice was hers. Buli muntu alina choice gy'akola mu bulamu, naye gwe kennyini ayinza okusalawo ky'oyinza okukola mu bulamu. Omulimu gwa TV gwo mulungi naye guli nagwo sozaagwo. Olina okubeera ng'olina botiiki kwojja engoye, olina okulabika obulungi, olina okusula ewantu nga walungi. Kwegamba ebizibu ebijjira ku mulimu ogwo bakuteeka ku TV olunaku lumu n'olinnya ka boda swi odde mu kazigo oko buli omuna laba serebu wasula. Ndowooza eyinza okubeera ne perception y'Abannayuganda alowooza nti no wakulaba ku TV ate olwo oli wa kitalo nnyo. No bannaye tuli bantu nga mmwe, tondaba nga nyingira akazigo kange n'onjogerera. Guli mulimu nkola mukole, naye eno mbeera yange ey'obuntu nti mbeera wano oba ndya mmere bwenti. Sebo abantu abo abakola ku TV ati okuwetewa mama Nachi okulya akatogo kebbiri. Mbo bajja mwogerako ye serebu ayina kulya wali ku Serena. Kati nga n'omusaala gwo ogw'olunaku tegusasula mmere gy'olya.
nze ndowooza kiva oluusi ku masappa omuntu ge yeeteekamu. Shiragashumba mumanyi muwala wa masappa ennyo. Abebivulo abasinga batuwaayo free comps ne tuyingira mu show oba ne tutwala n'emikwano gyaffe naye nga byebyo Shiragashumba byayogedde. Simanyi gwe kyo kirowoozaako naye osobola okumpa endowooza yo. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud. Happy yaffe gye ngamba nti giteeke ku simu obe ng'osobola okufuna updates ez'enjawulo. We out for now.